Wa mbaniriza nnyo nate ku mukutu olunaku luno olwaleero Uganda enkya nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ate tukomyewo n'ensonga endala, ensonga ey'amaanyi. Tugenda okusunsulira ensonga bbiri. Esooka tugenda kuba okwongera okulambulwa ku nsonga z'omukulu Pastor Rosias Bujingo ne Susan Makula Kawooya. Fad aleese part 2 nate era tugenda kubeera nga tuwayaamuuko. Waliwo twakomye ate kati waliwo exclusive gyogenda okubeera nga ofuna by'otaafunye mweri byonna ogenda kubeera nga obifuna. Kawooya soko nzijukize gy'ova. Nze mbanzaala nze amanya gange Kimfad Yanko Bindi Asibone mukeza akeza bakezo kero ogenda okukola kibo gyokyo Simona Yatumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challengeable Expendable 2021 mwana azale mbende Kiganda Kasebwembe Kalamba wowetera nobangadde emisozi totukwata ku kyekyo gy'omanyi wadde manyo gaseka naye kiki bw'okola nabo ndabanga empuuta abantu abamu bayigira ku mirimu ndowooza kubanga simanyi kayetuveeyo nzaalwa mubende mu Kiganda owetera Kalamba nobangadde emisozi totuuka togenda Kamusene toyingira mu njunju totuuka Kyamuyini oluva bwoti kasozi ka Segonja nogenda Kabugayita akasennyama ebuzibwere wa Ssentongo nogenda ewa Kamanyo omukyala wange mumpe nogenda ewa Kamanyo nobanga agenda mu Kirande battira embizzi totuuka owulira kawuukaayo awaleeke tina wotuuka nobanga oyambuse ewaffe ewamame Kakumba asubula amaliba oba otuuse bulungi nnyo ewaffe. Kakati tugende buterevu nnyo ku nsonga obulamu ndowooza bulungi obwani always nze kuva buto obulamu bwange buba bulungi tebubangako bubi tebubangako ki obulamu bwange bubeera bulungi always. Naye kati oba weetiyulatiyula n'ogwa singa ki era bwengwa buli musajja agwa amala n'asituka omusajja agwa alina n'amala n'asituka anti baga akajja bunaku keemanya omusajja asituka yekka. Leero tuleese kipya ki oleese kipya ki ku Pastor Bujingo n'obufumbo obufumbo obutukuvu obw'okukyala. Waliwo we twakoma wali ebyo twagala okumanya yes kyawedde episode yasooka ey'okutegeera bakwali kukyala bate kwali kukyalo bakwali kwanjula wa describing omukolo omulundi guno ebibuzo bikyaliwo bye twebuuza. Pastor Bujingo yayogedde n'agamba abamuwalampa gwe nga ggwe ssebo mulekerawo okuwalampa omusumba Rosias Bujingo ye yatumibwa mujja kugwa n'abalala bazze bagwa gwe toogwe. Nalinya ndi ku muti oba ndi ku madaala ndyoke engwe ssebo ebintu ebimu ate bino oba obyogera sikutegedde nekyombuuza sikitegedde. Musumba Bujingo ssebo kyemmanyi wakitegedde tewebuzabuza. Pastor Bujingo yagamba abamuwalampa aboogera ku Bujingo nga temulina byakukola mumuveeko kuba nammwe mujja kugwa. Nkubuuze mbuuza ssebo Pastor Bujingo muwalampa ku bye wayogedde muwalampa buli ayogera ku Bujingo oyawula okuwalampa n'okwogera amazima wawalampye ssebo nawe nawalampye muzeeyo mba nawalampye nze nsonyiwa saagala onsuule otidde ani omuntu omukulu omutya saagala onsuule taata nze baba agambye nti baba yagambye nze nti namuwalampye nze siwalampa so wayogedde mazima siwalampa kubanga seetonda. ka video wakalabye yabadde agenda kubakolako mwenna abamwogerako nga temulina byakukola video wagirabye ogyogerako ki naye ndowooza naye yayogera ku Sserwadda gye buvuddeko 2017 2018 yamuvuma ebiwalaata yamuvuma ebigambo amuvuma ndowooza buli service kakati mu kifo ky'omuvuma ate nga musajja wa Katonda w'amaanyi Pastor Bujingo tumuwa ekitiibwa alina amafuta yafukibwako amafuta agosigamuwakanya kati addire Sserwadda affe agire kalimire Sserwadda kuba tebaagalana ndowooza ne Sserwadda amugire affe amusabire affe awo tukakasize ddala kuba Pastor Bujingo yangambako lumu nti yatugambako okukola lumu nga tuli ayo ng'abakozi be nga tukyaliyo nga nti nze ndiko omukisa n'ekikolimo oba neyerabira bakozesa babbo tebabirina simanyi naye nze kyemanyi Katonda talina buloka Katonda talina buloka era totyanga omuntu yenna agenda mu kiyigo omuntu yenna afuna otulo omuntu yenna yeyabula engoye neyeegatta n'omukyala omuntu yenna azaalibwa omukazi tomutyanga muwe bu respect. Nze mu nsi muno sina gwe ntya wabula mpa buwi bantu respect. Ne Musumba Bujingo tomutya mu nsi muno nsinga tyako ekintu kimu kyokka kusigala ku nsi kubanga olaba obeera ku nsi ng'okaaba nayo naye Katonda n'amaana agamba tolifa beera ku nsi mpaka kyomanyi kyekitegeeza oweze emyaka 5 oweze emyaka 10 oweze
nga kati teberezaamu kuva ensi we yatandikira singa alina be yakolimira nti mujjabaawo temufa singa oza bali batya nsinga kutya kusigala ku nsi mu nsi muno sina gwe ntya wabula mpa respect bantu ontegedde mpa buwi muntu respect. Ebigambo bya Musumba Bugingo wabitutta otya? Ebyaki abamwogerako abamwogerera kubanga alina okwogerwako kubanga lwaki alimu ekyo ekyogerwako okitegedde gwe bameka be bateri mu kwogerako okitegedde yalina okwogerwako kubanga neyayagala okwogerwako ayagala nnyo okwogera. Wali owuddeko Bobi Wine ng'ayimbye ku Pastor Bugingo wali okiwulire yogera amazima waje ye teyawanapako Bobi Wine Bobi Wine yamuddamu kyotoyagala teweetabaayo ontegedde bulungi kyotoyagala tokola ki nze sitya nage nze sitya tomanyi byembuuse tobimanyi byempisemu tobimanyi okufa binayiika namba yabijja kwakaziikwako n'ataano ku 10 tennawera naye baatiriza nga nebagamba eryo ttaka lyabijja kugenda kaani bambuga sikola ki sitya kufa ate sitya kusibwa mbaga ekyeko ina busungu bakupasa nkola ki nagamba mu ntandikwa nze siva ku mulimu nga era mulimu gyonna gye nkola sivanga ku mulimu gwonna nga ngobeddwa noba onoonye ebbaluwa nti fadi twamugoba ku sooti oba olimba nze sigobwa nze bwengenda ku mulimu sigobwa. Pastor Bugingo obusungu nga bungi biki bye tutamumanyi kuba biki bye tutalaba bibiri emabega obusungu nga bungi kyaka bamukubye sente z'omukolo abategese omukolo bamukubye bamugaye miliyoni 5 ne bakozesa akabibiri ndoza nakigwa bamunoonyereza omubba kati naye kutegeera enkya ye munoonyereza kyaka bamukubye sente z'omukolo naye nga nze muzeeyi Pastor Bugingo muzeeyi wange twagala nnyo era muwa respect nze kyemusaba baba atuuse ku kituuti abulira enjiri bwakangakanga okangakanga si kirungi abadde bagendako omujjagwa kubanga abasituka si abasitula si abasuula kuba naye yavudde nagamba nti nze natandika kyaki eno nga tekuli ansindise sinagwe nesigamyeko wabulaani Katonda nga naye bwatali muntu yenna ayinza suula Pastor Bugingo kuba yakola ki yasindikibwa Katonda si kyekyo kati naffe okubeerawo kwaffe n'abo abalowooza nti no bamulima empindi ku mabega yakola ki nabo abamulima agamba nti bajjaggwa si yabasitula kuno kutiisatiisa ekyo sikiwagira era muzeeyi gwe oli akunyiizizza mukube lulwo tomutiisatiisa nze sitiisatiisa muntu kubanga nze sinza amuwa otulo era sinza amugezi nze sinza asuula enjuba era sinza agikola ki agireeta so n'olwekyo sinza tiisatiisa muntu. Biki bye tutamanyi ku Pastor Bugingo ziri episode tuzikoze naye ng'okukyala kuneeno omanye emyaka gye bingi byotomanyi ku Pastor Bugingo omanye emyaka gye ojja omubuuzi tokola interview akola birthday buli lunaku gwe kekyo olabako emyaka emeka bw'omanye emeka gwe yabeeranga nayo waliwo twabeeranga mu pulogulaamu ya Zibula atudde Susan mukyala we kati n'atusomesa yali asomesa mutambula n'okumanya naye nti abasajja abakulu waliwo emyaka gye batuukamu nga baagala akaboozi nti omusajja omukulu ayagala nnyo akaboozi osinga omuvubuka mbwe era bw'atakakola bw'otokola nnyo kaboozi ofuna prostate cancer bagira atya prostate cancer prostate cancer w'ebitundu by'omugaso eno ebyabasajja naye ebyo byonna nga biri awo embaga batugambye okwanjula kujja okukyala kwawedde okukyala okw'omulundi ogwokubiri kwawedde okukyala kwokubiri kwawedde kyaka kuli bakusaza kirabika awamaani natandise okitegeera waliwo okukyala kw'emikolo omanyi mwe mugenda okwanjula abaana omwana asooka zaalibwa mu nju okitegedde omwana asooka azaalibwa mu nju then nemudda mu kidaala kyaka eri okukyala kwasooka kuli okukyala okutali kwakulaga okwokulya akatta mukago kuba mali mujjabuuzi banaye okukyala kwaliridda okolako mawulire
wakulako mawulire okasooka naye nina bye nawulira ate nabyo ebyaliyo abamu abaaliyo abagenderako kuliko omusumba yagenderako gwe tutamanya ate kati gwotamanya wamutegeero otya nti yagenderako musumba ki gwe bagaa yagenderako musumba mutaawe oba kayizi nina bye nawulira kanani ag'omunkuubo ge tutalaba mu bifaananyi kyemanyitegeza nti tetwalaba bifaananyi byonna naki naye waliwo oluvumu lwe nawulirako nti waliwo yeeyita sinakweyita nabbi tumumanyi nga nabbi Samuel Kakande nti yaliko okukyala okwo kwasooka kibi wabimanyako nti okukyala gye kuli okwasooka nakumanyako nti jja kwaliyo musumba Kakande yagenda Samuel Kakande yagenderako oyakakasa ki njagala kumanya oba ddala kituufu nti yagenderako gwe bwoba ogenda okukyala ewammwe bwoba wakolako okwanjula wali okyaddeko sinnakyala tonnakyala osuubira okukyala bantu ki bosuubira otwala ab'okulusegere bange pasita Kakande baba yagenda ne pasita Bujingo waliwo ensonga embi kyogamba gwe bwogenda ewammwe tebakuzaala bwogenda okuzaalibwa ew'omukyala teba bataata naye nga kituufu yagenderako wakimanya wakitegeerako nange nawulira nti yagenderako nawulira mbu yagenderako naye kitali kibi omusumba yorekako omusumba munne kitali kibi ngazze akoona abamuvumangako towayiriza Bujingo tavumanga Kakande mukwano gwe bulijjo semanyi naye nga tamuvumanga gwe owulya envuma gyavuma Ssenyonga n'avuma Serwadda yavuma n'oli mugenzi we era abanaye ensinzibu nali manyi Bujingo talirinnya wayiga wadde ng'afudde amazima amatuufu naye bwebanga yagendayo mu kufiirwa nze nabe talirinnyayo gola bwavuma abo bonna bwavuma Kakande mu kaseera ako waliyo we yakyalira ogwasooka si bwe guli bandeka ku kyaki saatuuka saagenda masooli bandeka ku kyaki ne bagenda ne bakyala Susan yagenda n'ebintu mu mmotoka bino byotwalira abakulu yagenda nabyo ku makya omukolo gwa lwaggulu omukulu yava ku kyaki zankyawa n'agenda ensonga ne bazikwasaganya naye nga pasita Kakande yaliko bwe nategeera kubanga eyaliyo bwe yaŋŋamba eyali mu nju omwe nnyini eyali mu nju gwotoyagala gwotasanye nakumanya omanye abazungu bagamba abaganda bagamba oluzungu manyi lwa General Pepper naye nga mulekeraawo amazima malungi leero twogere ku mazima kawooya leero twogere ku mazima amazima malungi wamala amazima maki bw'olibeera n'amazima mu bulamu bw'olibeera n'amazima mu bulamu bwo n'oba oli bamwavu libanga mugagga ate ekintu ekisinga okuba expensive bulimba nti ojja kwekuumira mu bulimba ebbanga ddene naye ate buli expensive naye ate tebulina munne waabwo buvaamu omuntu bukuvaamu mbasomesa Bujingo sina kye mwagaza Bujingo mwagaza kyo just it yaliwo kyakulabirako kitegedde kipasa Bujingo yatusabisako nga abulire mu njiri n'agamba bannaye abavubuka muwasa bakomwagala kukola ki kwegatta n'abagamba obufumbo si kwegatta obufumbo si sexy yatusomesako mpozi nga tugoberanga njiri naye waite ebbanga tonaja n'agamba nze nabeera netedde emyaka 29 ntegatta mirundi 10 enembuuza obufumbo sexy oba ogoba musajja munno olekamu agakuzza negwe sexy agobeka omusumba yatugamba muwasa abakazi naddala abavubuka obudde obwo waliwo eyali awasa mu kyakyawo kamuleke naye nga ono mwana muto yeeyimbye ku bintu biki nakubamanyiye Bujingo kyalaba akikubamu enjiri
nakikubawo enjiri abavuka mwagala okuwasa ojo sex gwe mwaga obufumbo si sexy naye wamala akantu kati ninyo agamba namala emyaka 29 nga tetwegase mirundi 10 nekuba nkintu kibayita sex olaba bana ekikazi nagamba ekyo ekikazi yakinonyako ki nga kibi ngoine ekikazi kibi agala ndikyekyange so Pastor Bugingo in brief abulira byatakola bambi abamanyi bijatuuka abamanyi bija asobi maintaininga nebizibu ensi nzibu ensi ekyuka wamala ensi ekyuka kino kijja kunze ensi ekyuka n'emyaka mito nazali 5 omwezi ogw'omwenda nga 10 emyaka emeka leero gegattamu nazaalibwa 1990 mwegi mmemeka omwezi ogw'omwenda nga 10 mba myaka 26 badde ninze kulaba calculations zose ekintu kyedasooka okusoma mu kirasi mathematics andi mutwe kyova olaba nsobola okuba omugezi maaso eyo nduubirira okuba omugezi kuba nina okukola ekintu ekinfuula okuba nti ndi mugezi ababadde bakugambye se waliwo omu ku bakomenti nze ng'agamba nti kati nawe weegasse kwabo abawalana Pastor Bugingo abakola batya sirina ttiimu ya musumba gyendiko sirina ttiimu yonna gyendiko era mmwe mwenna baagala okugamba oli ttiimu gundi ndi ttiimu gundi sirina ttiimu yonna gyendiko seetaaga era siraba omusumba nkubira essimu okugjako abasumba bange bemmanyi mikwano gyange tubadde tujogera nga ne program tetunazikola zino tuyogera naye siraba omusumba nkubira essimu nti ate jangonkyalireko I don't what kyekyo kintegeeza ki nze ndi nga nze era wakanda ku YouTube channel meka yokka lwaki twagala mazima sisobola kukugamba nti Bugingo nave wa Bugingo nga mubanja emyezi bwegiti sinzagamba nti Bugingo yakera ku macha nangoba siwayiriza sirimba era bonimbye nga ngamba lwaki kino olimbye ngamba nakijja wano okitegedde obutuufu bwe buno era saagala program zaffe zitambula Bugingo kubanga oli alina sente okunsinga ya breaking through yayitawo ndumanyi kajike kali mu biro bye nange nonya biki byange ate byange tebigera kugira mu church kubanze sirebe nalabye ku kukyala ku omundi ogwokubiri okyali ku kukyala kubogezi omwana makuru owengabi yabogezi obwama taata yabadde ku mukolo taata w'omusumba okukyala oku nga sikulabangako yekwe yayagadde nagamba luli mu kusooka nengamba nti oli ekiroto kye kituukiridde ekyomukyala kitegedde kusooka obuuze bazadde ba Bugingo baagala abaana ba Bugingo sooka kibuuze abazadde ba Bugingo kati baagala abaana ba Bugingo era bayinza okugamba nti abazzukulu baffe bali katugende tubalabeko obanga bwe tuva mu kyalo eno bajje tubeera katubatwalire ku bulo katubaleetereko ku mataka baleko ku muzigo tegeeza kimu ekyo nga lwaki tebabagala eryo jjajja atayagala muzzukulu ekyo kibuuke lwaki okyogedde tulina tugende ku kirala tuli kisunsula mu maaso eyo tulina episode ze tuliko tozimanyi kyogamba tebajja kati tukyali kukyala tulina episode zaffe wali eyo ngondeseemu effumu ly'amaanyi likubeeremu okukyala mu Buganda mama taata ne mama bawerekera omuko yadde mukanzu nedda ssebo yabadde mu suuti ye yasutamidde buko kye nabagamba nti bannaye bwe muba mugira kalica zammwe bwe muba mukola emikolo gyammwe mugikole nga mu kalica entuufu ze mulimu naye ate bwe boonoona omukyalo omuganda ewaabwe obeera olina kukola kalica y'Abaganda kuba omuzungu nabajjaana okwanjula abeera mu kanzu nekino yanja kikubuuza direct nze nange ndi omu ku bantu abatatyabidduma njogera nnyo amazima bwe gaba nga mazima nina bye nawulirako nti ng'omukulu we Pastor Bugingo sirina recording naye nabiwulirako ng'alina engeri gy'ayogera ku Abaganda bano ne gundi tutumanya tutya nti
kyandibanga ne kino ekikolwa kyakwongera kyogere kijjeyo kyakutyoboola culture y'Obuganda oba obuwangwa n'ennono ez'Obuganda tukimanya tutya kyenawulirako kati kino kitu kye yakoze bambi Pastor Bugingo tomunenya Pastor Bugingo tomunenya simanyi walidde eki kati nzoyinza kumpaaki nzoyinza kumpaaki nze kiki sirina wamala kimbuli nina omwana omanyi sente za Uganda akanisa ya sente za Uganda kwetambulira gwe ongamba esina zifuna omanyi kwetambulira kalensi ya Uganda ekusente meka emitwalo 8,885 ekibali tokimanyi mathematics ekayandi mutwe kwata emitwalo 5 ogateka emitwalo 2 ogateka omutwalo gumu ogateka 15,000 ogateka 12,000 ogateka ak'olukumi ogateka ekyebitaano ogateka singi 2 ogateka 10 ogateka na5 zibe emitwalo 8,885 kati ezo sente sezifunangako tudde nze nkugambye ekyo gwe gattawo ojjewo tudde ku kyennono okukyala kwabaddewo olina ebintu byoyogera nga tobijjaayo nze bwewombuuzanga ekintu kijjeyo direct tetubuvuba nti nobona otwalibwa mu kooti oba okusibwa nga bagamba kino wakyogera nti nakiwulira buulizi nti wawulira ki nti asosola ki senkubuge muki sebo wange nkugambye kyenawulirako abakigamba nti ye nga abyogera abyatula nti simanyi nti kasita abo Abaganda nabakolera TV kasita babakyaza nobakyaza nabiki ensonga bwezito kyovula nkikwetedde byali byamboli yabiŋŋambako Pastor Bugingo eyo episode ndala tujja kubyogera tukyali kukukyala wuliriza kubanga jagamba sisosola Bugingo tasosola senkubuge muki si Muganda akolawa ekyo tuleme kwebuzaabuza tukimanyi wali olabyeko Bugingo wa Kabaka nga tuteya oluwalo lwe ulira ssebo lindako kyakiya Bugingo eri muki eri mu Buganda si mu Kawempe musaza kisi kya Ddondo ku bantu abasituke kugende wa Kabaka otwalayo oluwalo Pastor Bugingo ali omuwuliddeyo omutima gwe kyeguli tubukewo omutima gwe kyeguli nze njagala kwogera n'abagezi abasirunja baddira kawoyo ekikolwa kyakoledda ku kukyala si kutyoboola nnono n'obuwangwa obwa Buganda bw'abeera ddala nga ddala kituufu yabikoze mu nnono ya Buganda oba agyetaaga emuyamba ki yakoze okukyala okwo yakukoze mu nnono ya Buganda kale gwe bawala byo okukyala kwa Bugingo yakoledde mu nnono ki oba mu kalicha ki wanje Abanyarwanda bakola batyo bw'okwatanga omwana wo n'omutwala mu America nayagala okubeera mu kalicha y'Abamerika n'atagituukiriza Abamerika bamusosola kyokka bwadde no mu Buganda nga ne mu Buganda eyayo tagituukiriza tugamba laba ekintu okugeza mu Buganda tutyaba enku tugenda okuyigga ne tugamba nti katugendeko ku nsiko naddala abaana abawala onkyegedde nti bw'omujjana omwana oyo omwana omuwala nga tabigenzeemu bino biki neyesanga omu America kyokka nga n'Omumerika amusosola kuba agamba ira bano kaicha gyakola ki gyayingira bwadda mu Buganda agamba naye bakino bakikulizaawa ontegedde so ebintu ebimu tubikole ng'abamagezi omanyi waliwo abantu ababeerayo kati nina abantu abankuteyo okunkubira essimu nga program zaffe zino Fadi tewandiyogedde bwotyo musajja wabeerayo oli mutuufu atali muto tamanya bwewunya lwaki tweta ebyokulabirako ebirala nga ki ekyo nekyo nagwe oyinza omanya toyi bwewunya nga togisemberedde oyinza n'okubeera eri anti era oba ogiteoga toyi ngaewunya n'ogirengera toyi awali ewunya byokulabirako byo ngezesi eki bimpandiikiretayo ekirala nga ki kale genda mu maaso akati ebintu byonna bye mubuuza kukyala waliyo eri n'akuwa sente ze uyo
omundi ogusoose ogezeko ku apartment so ne weeyagala ensimbi zakuwadde ovoola waaki omusajja omwogerera kiki ebijanjalo tebiwooma bw'oba oli ebijanjalo towoomerwa bijanjalo ng'oli ebijanjalo beans tebiwooma ng'obidde akatoko tolya amagi naye oyinza okulya amagi ng'ogenda okwegatta ne munno wakale lya amagi tibwe gakuwoomera bw'ogenda okwebaka ne munno n'omwagalwawo n'otinkula tinku neweebika bulangiti afuna essanyu kigana kuba nti wamuwadde ssente oba muwadde transport wamusindikire transport ajja nze nkugaye mbuulira bagezi omusiru nja kukukubira si busungu bwatya nze sibangakyakulumye nnyo obutampita no batugamba nti ne makula walinamu engeri nawe nti makula yeyanjigiriza leediyo makula yeyanjigiriza leediyo nova notandika omwagala mbu era mwagala nakati nnyo mukwano gwange nnyo kyakulumye nnyo obutakola ki obutakwita nakuyita ku mukolo nabadde siina ngoyi okusooka watugamba walina omukolo nale siina ngoyi zijja nze nyambala kansi ezo nale siziina essuuti omukolo gw'okukyala gwogendera mu kansi nze kubambu kyemmanyi wali kuba obuko obweguya abagamba erwanira obuko ekuuka ejjembe lugendo oluganda nondumanya ate olulasangeye kuba ndi muganda ddala maama yeddira njovu atali wakunoonyereza Kawoya bakiŋŋambye kino nkikubuze biki bye tuyiga oba bye tuyigira ku bisaraningira oba kuva ku bufumbo bwa Ted Naluswa jankubwa byonna bye tuyigira mu sagezo biki bye tuyigiramu tujja gendako ne ku kyobuwangwa mu abakyala abafumbirwa bw'obanga ogende w'omusajja noonya ekyano bye yasooka n'obanga ogenze ku mulimu ne bakuwa omulimu noonya ababaddewo bayinza okuba badde tebasasulwa ne beekalakaasa ne bagenda omukyala ayinza okuba abaddewo nga bbaawo ayagala nnyo sekisi ng'omukyala tajja kukola ki kugumiikiriza n'akola ki era tuwala ku Facebook olinga apostinze nti bannanga omusajja ayagala nnyo sex mubira ne ku malediyo kati gwe nojja n'oduma nojja n'omwewanirako nti nze mukwano nze nagende wasenga sibanamira mufunza waliwo ebintu byonna okugamba amazima okitegedde naye ngaomusajja gwogenze noonya bufumbo nawe omwami noonya ebyasooka otwala omusajja eyasooka oyo omukyala gwogwirana noonya ebyasooka otwala omusajja eyakolaki ogende ngaoweetegese kyogwe omusajja yasooka ekyamutwala nga omukazi muliwa ssente kati nze akasente ngakola ki nkalina buli woogenda ngaewantu sooka onoonye obuzibu bwawo n'obulungi bwawo ojja kgenda onywedde ebyo mubiyige nnyo nze era bw'otuuka ku mukyala wange nogamba ye omukyala no yamunoonyako ki nasooka kusoma baamuliko abamulekawo ne beyalekawo bali bamulekerawo ki nabali yabalekerawo ki tunagenda buli wamu tukola ku research nti mu mutwe bwe mosooka omwetoolole bwotyo anti kati omanye ebintu bino bizibu bwe baga nti weezuule noga nezuule ntya ate ndi mu ttaka ekyo kizibu sooka ozuule omuntu gw'oli naye kyekyawa kino kyekya omufunye otya nga byogerako bikulu oli mutu omufunye otya mufunidde mwemade muwekwanya okwesiza ki ekimutengudde gwomanyi ekyo kyomutengudde yatewa kijja kuba kitono nnyo nti omutengudde ane omwana ono ali fani maliya ki bwanajja nga nsinga okuba fani olweni bwanajja nga nsinga okuba fani amoti bwanajja ngaoyagala muswaswangu muzezengere amoti najja kitegedde oyagala bali fani kitegeeza bajja sikako ki omwana nanayimba bulungi ng'olwanyani oyinza okuwana banekinsa ayimba bulungi enkya radio najja takutute palasa ayimba bulungi David tale enkya najja so omuntu gwoyagala naye mwegende tekigaana kutwala oyo gwoyagala naye manya ekyano n'oli kiyinza onnona ggwe omuliraano tegwokya mmeka omuliro bwe gukwata ewa neyiba togambanga nti kasa gwokyeri omanyi bagamba linda buke nga tekiridde wuwo ng'era olumbe terukutte ki
oba baganda tugamba nti endwadde y'omuto tekwatanga amuzaala muganzi. Kiki ekirala kyetula oba kyetuyigira ku saga eno Bujingo versus Teddy? Bujingo talina saga era na bino byokugamba nti Pastor Teddy yamuma divorce ate kati divorce yebeereyo kasita Bujingo yagenda n'ebitundu bye ebyekyama ate kati divorce yagenda okwegaddanga nayo bino bya ddiini era basobola n'omugatta ate kati empeta yagikuba onomanya ddi nti bamugatta sebo naye kati kikakasa nti sebo ye musumba omu ku abo abalina abakyala ababiri nedda ayina babiri omu bayibuli egamba nti okwawukana ne mukazi wo ng'omukutta okwawukana n'omwagalwawo nga ayenze lindako no mufumbo obutukuvu wuliriza omanyi temutegeera mufumbo obutukuvu abantu b'ebiwalata abamu tebategeera naddala nga toli mukulu nga kikusanze oli muto abakulu bategeera naye mu abato temutegeera bayibuli egamba okwawukana ne munno bwe mugattiddwa empeta wakiri omu abe nga ayenze ku muki ku munne yes bwe bakwatira mu bwenzi okola ki mwawukana kati Teddy ki ekimwesibyako Bujingo mu madivorce ng'obulwadde Bujingo yayenda dda Susan yakamwagala kitegeeza Bujingo yayenda oli mute obwenzi oyagala buliwa ng'akwatidde kukuba mu mmotoka bakeyagala wiikyemu gwabingamba gwe yali nabo ekikawoya gwabingamba wali nabo bakeyagala wiikyemu mutandise okumanya bino byaddi nze nali simanyi wa mubufumbo yali kati baba Bujingo takyabeera wa Teddy ng'asula w'amakula kitegeeza asula mu bwenzi kati oli amuwe divorce simple ate ne divorce Bujingo nabo atagifuna temugasa kati divorce eyamba Susan Bujingo mufumbo kati anti bwe ba divorce tenagira eri abalibwa nti mufumbe wa Teddy si kyekyo Susan yatabulibwa nti muki Susan ali mu kumulabisa kati nti sewo tetwakkaanya wagenda kuba muba kumukkaanya kuki empologoma bwe bagoba mala kukkaanya nti ngoba bulungi sita maggwa mubeeremu amagezi omusumba alina abakyala babiri ogu Susan yalina okulwana nnyo Teddy abawe divorce ne Susan abeeko omufumbo omugatte kati Bujingo already mugatte okitegedde eri emufumbi wa Teddy Susan yatali muki mugatte mu bufumbo obutukuvu Susan kwata essimu kubira Teddy mugambe nze ennyumba y'ennamayumba ngikuwadde tuwe divorce ebirungi biri mu maaso mpa divorce kuba kati Susan yisinga okwetaaga divorce agattibweko si Bujingo nagamba Bujingo bye tebimutwalira budde abeera eriye nga loosanjiriye mukozi ayagala nnyo okukola era bino ebyobufumbo biki binene mu bya mikolo bya tabiriiko mukozi Bujingo mukozi nze twabasinga obukozi mu ggwanga muno simanyiyo omuntu mulanga Pastor Bujingo okimanyi nti yafiirwako nazaawe maama wa Teddy ng'ali kitende n'akomawo omukazi yafa nazaawe yafa lwakutaano omusajja ku lw'omukaaga najja n'asiba ku sooti ku Sande najja n'abeera ku kituuti lwe batwala oziika Nazaala wali ekiwawu oyo taba mukozi mukozi ogalya bwereere abantu tulekawo n'emirimu n'otindiga olugendo lwa miliyoni 2 mbogenda kuziika ono baziika ku Sande ye najja kusinziira nani avudde mu bulamu bw'ensi kawooyo ebintu nebyawula yes okukola weekiri nti yes musumba Bujingo omukozi naate waliwo n'ensa okubeeramuuko n'ensa olwo si Luganda olulimi language olwo Luganda sebo kati kangeze nze kitange anzaala maama wakuzaalira omukyala omukadde azaala omukyala nava mu bulamu bw'ensi ng'olina emirimu egy'okukola anti gwe yes abagenze kati nsobola okugenda n'enziika naye kati oli ye mukozi mugumu tuba talina kyatalabye oba talina kyafiirwa wanje oba mukwano tewali nani kawooyo omukadde maama akuzaalira omukyala n'ava mu bulamu bw'ensi olw'okuba olina emirimu olina okujja ku macyozi okuse abakeeze sebo kamuzitosa tukubira kasimu n'otugamba nti taata bannange leero tiimu gye nkola nayo
kino na kino kyabaddewo ngenda kuziika oba ngenda kubeera nga nkubagiza abafiirwa so tekisoboka okukukola nabaki leero nga anti okola tekufaanagana okwagala okola leero tetukanyiza okusikukola kale tuddeyo gye tubadde gwe wakanya obukozi bw'oli oliye mukozi gwe muwakanye nti si mukozi oba yali azze n'akusabako omulimu si mukozi gwe kyo kiyita okitya si mukozi sebo mwamange pasita Bugingo mukozi wangi mukozi nnyo wama batwala ku YouTube channel yaffe Uganda eyenkya twetaagayo kamera ate bintu olina bintu obagamba abantu naye oli awo okanula maaso linga enti erya mu kibuyaga tata abantu bategeezi naye kyakyo kitajja kukkiriza mukutu guno tetuvuma nvumyani tetuvoola wekubira defensive tonanvuma soka abantu bategeeza obubaka obadde bw'amaanyi nga tetunagenda ku nsonga ndala esemberayo yes tweyanziza nnyo abatulaba abatuwagira abasubscribinga bomala okukalaba kasharinge sharinga ate commentinga nze nobwokomentinga ngugamba nti faadi okoze wano ensobi nkiraba because omuntu atawabulwa mubi ekizimbisa omuwesi ku kkubo kuwabulwa nakulungamizibwa tutambula mu kuwabulwa nakulungamizibwa bwokomentinga kiba kirungi twetaagayo kamera bannange kamera yaffe ebyagituuseeko bagitegidde obuzibu obwatuse ku kamera yaffe eri bujjo gye tukwatisa yafunye obuzibu era neeno tweyazika neyazike emitwe gyamenyese tubalage biwundu lagati ongamba kyekitutabaddewo ebadde ya layisi naye ngaetuyamba tebadde ya layisi badde ya layisi abantu balina kamera za miliyoni 7 miliyoni 5 miliyoni 2 kwena miliyoni 3 olwo baya ya bbeeyi sikozi oliseba gyokwota zikamera zaffe zafunyemu obuzibu kamera ojagamba zikamera zaffe oli akubuuze zonna tubadde ne kamera emu nze ninga kakira ka mbuzi tekabikka bwerere bwa mbuzi no yogera mazima kamera yamenyese netugitetenkanyo gizaawo naye tejja kukola ge mazima alinayo kamera obankadde gituwe twetaaga mu kamera alinayo kamera gituwe alinayo omuzindalo gutuwe alinayo ka kompyuta akasobola okweditinga katuwe kompyuta tetusijjaga nti yafudde tubadde tetugirina tubadde tukozesa tusasula oli naatukolera laptop gye tulina efulumya ekintu nga tekiri ku mutindo twagala tutambule Uganda yonna neeyo iwammwe gyova gyozaalwa tuteekewo vibe ng'ekintu tukuwa mazima kitegedde nga tukuwa mazima kuki ku mazima bwe kintu kyonna Uganda eyenkya yandibadde etya omukutu mugobererenga emikutu bannange bwe bagamba emikutu sabula sabula ogenda sabula ki ngodda ku mukutu olina sabula nodda ku mukutu gagambuka ki Uganda eyenkya omugenda obeera omwana wo ogenda obeera omuzzukulu wo oyagala ebeere mu bino oyagala ebeere mu bino kiriininga ekkubo gy'ogenda okuyitira omanyi omuzungu agamba nti the road success omuzungu agamba nti ekkubo ery'obuwanguzi libeeramu amakoona obukko n'obusozi ate abasinga balemererwa banatera tuuka life is life triangle erieti life is a triangle ogitambula ogiva eno gyova waliwo agendayo kisoma mu Luganda so bannaffe tubasaba naawe alina obulango nze akyayogera naawe alina obulango ng'oyagala okulangira ku mukutu gwaffe tusobola okujja netushootinga akalango ku bulungi nnyo ne tukadizayininga ne tukandikira script bulungi ne tuteekamu baakita baako bulungi ekirango ne kinyuma kuba essimu zaffe ojja tufuna 0750 90 99 86 0750 90 99 86 erine ku WhatsApp ojja ne twogera nammwe abatera okunkubiranga mu ntiisatiisa tofuddeeyo ojje ntinda mbaayo ne kuwira mu street mbaako so onsanga ntinda ne kuwira mu street mbaako tontiisatiisa kola action bani abakutiisatiisa waliwo abakuba amasimu awo ne batiisatiisa ne bagera kibanga oyo gyogenze ngoma nnene ate nja kugira ate tuko tutumanyira ffe tobeera mwogere sibamanya manya naye nga bava mu kampu ki simanyi
example gyabo bantu berimbika waliwo abantu abajja ne bagamba nti tuli be NRM tuvudde mu NRM tugenze mu NUP kumba abadde wa NUP n'agula t-shirt ye NRM avudde mu NUP azze mu NUP waliwo abajja ne bagamba nti nze mbadde wa NUP ngenze mu NRM kati kiyinza okugamba nti sijja kugereza ku musajja wange mwagala nnyo yanyumira nga obuyimba bulungi sijja kwogera linnya balina akayimba ke yanyuma nagamba nazaalibwa mukazi mwavu nga ne waki tutegedde taata kati ova eri no ganzize eno kumbe obadde eno nodde eri kati jja kugamba nti sijja kugamba nti abadde mugundi bweti ayinza okuba nkubira nga nsookaasooka anti osobola kikiralifayinga omuntu n'ategeera mumune betwogera boti banda banga abalumba pasita bugingo naye nga si kituufu waliwo abadde kale katugambe abeefuula nti mumwagala nnyo temumunsinga mwagala kuba badde pasita bugingo be bantu kubamu abantegeeza ensi bweyina otambula wamukubidde kasimu omuyozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi soogera naye era okuva lwe navaayo siwulira ku ddoboozi lye omuntu eyakuzimba okutuuka ku sseeryo ensi neekumanya ekikola bwe kiva ku muti tekiddayo kifuuka kigimusa kyomata kasimu n'omukeno gaye neebaza weebale kunjerulira kkubo kale nyamukubira kanje nteeke ya time era mwagala nnyo kuba pasita bugingo oyo yakola ki yandaga ensi bwetambula otya abantu bali mu nsi batya yandaga abantu bayidawe wa pasita bugingo nzoza gye nakulira naye kati abantu nga tumaliza tubategeeza ebirala bye tukola ssebo oli mwogezi wa ku mikolo kikaaki ndi muluŋŋamya wa mikolo ebigambo ebyo simanyi lwaki temubyawula omwogezi kigambo omwogezi kiwulikikanga ekyanyuma si kigambo kya Luganda ekyandikozesebwa mu yogerera emikolo kikyamu ojogerera otya ojogerera obeera nga ayogerera ekintu ekyawedde ng'omwogerezi wa firimu yogerera eyamala oluzannyibwa oli muluŋŋamya wa mikolo olina okwanjula mpita ngenda kuluŋŋamiza tulina ttiimu nnene nnyo okukyala mpita embaga mpita olina birthday party mpita olina okuyingira enju olina omukolo gwonna olina anniversary mpita okwabulula abalongo nja kukubuulira abakikolako ogebe buli mukolo ogukolako nsobola okujja nendi emmere naye ze sisiba balongo kubanga omusajja mu Buganda tasiba balongo ate ne basakisoni ddala waliwo abasawo abaganda abasiba abalongo nga basajja ne balula abantu ne bagamba nti ndi musawo nsiba abalongo ebyo bifu okumanya kungi mugenda kufuna ku Uganda ey'enkya nnyo oluŋŋamya emikolo era bwoba ogyetaze enamba yaffe y'essimu 07509986 eri ne ku mobile money ekyo tokyerabira eri ku Airtel money osindikako akasente ne 0759366 tosoma nnyo tekuli agenda kukukwanwa ku mukutu guno enamba gitwala empola 0759366 taata mirimu kyemirala gyokola abantu gye bagwanidde okubeera nga ntunda amasimu ku William Street awo yesimu bakugulira essimu otunda amasimu naye ate amasimu ekyalina amasimu gentunda ndi agent capital si wange wa mulala naye nga tutundirako amasimu essimu gye bangulira yeriwayo omukulu nakino tumwebaze lumu eyaŋŋamba okungulira essimu eno taata noŋŋamba nti ongulidde essimu ku lwolyo afande yagimenya weebale kusuubiza mpewo naye tatuuka mukama akulaba emisala n'ekiro weebale nnyo taata weebalire ddala naye kyofaayo kasita tukyali balamu tujja kikwasaganya naye nga kyekyo ate ndi musajja mulimi ate nga ndi mulunzi omusajja wagundi ali ate bannaye owa Victoria University Dr. Lawrence Muganga w'ekiwalaata musajja anyirira alina sente alina ziza alina zange nze ampaako obuwi atukomewo mulamu omulala nze Moses wamala Uganda enkya naye ngaoyagala nnyo okulumba kiki siri muntu mulumbi njagala nnyo okugjawo ekizikiza ntekewo ekitangaala nze nange nina ekizikiza ekyange ate sinza kyejjako wabula nfunayo omuntu najjawo ekizikiza kyange singa pastor Bugingo
ngakukubira essimu njikwata nga tannakugamba oba nga tonnagikwata n'ogiraba oluvannyuma lw'okukola videos ogikwata bwakusaba odde ku mulimu oba bonaakuyita n'akwongera omulimu nati yangoba nakugamba nti jangu okomewo ebyantwala byaggwawo kininga omukazi onooba mubufumbo nadda ebyakunobya byaggwawo eyakusobya yoono yafa aba agenze kwewummuzaako jasita bambwe batugamba seewa liivu n'enzira nze kusooti sifunangako liivu ebbanga linamalawo lyonna kifunawo liivu so ne bwe baba bakugambye nti kukola ki tosobola kuddayo tomanyi nze ninga bwe ntuula ku toyi nemala okweyamba nenfulashinga ne bamugwamu waleti sibanja abankumira atakumira mpeera